Racheal Namiriro ono ebibye bibuuza. Racheal Namiriro ono ebibye bibuuza. Era nga bw'oba oli eyo Namiriro akatambi kano nga kakutuuseeko mukyala munnange, gendako mu basenga abo, onaabeko ku ddagala. Bw'oba oyina abantu baabaafa nga baali balina kye bamiininga ennyo eky'amaanyi mu mutima gwo, oba nga mwali so close, genda obeere nga obalimako era obagambe bannange munkubire oluwenda, impitengawo ne Katonda yennyini mwekwate omusabe ennyo buli kimu kikutambulire bulungi. Racheal Namiriro eva relationships ze ziggwa in tears, buli kyakola kiganye, music yakyesibye, surprise ze bamukolera ziggwera mu maziga. Kati Wuuno surprise ya leero yaggweredde ku poliisi era nga ali mu Komela gy'apookeza gy'akaabira. Yeetaaga buyambi, Abannayuganda bamuyambe, bamukwatireko, balabe nga bamukomyawo ewaka. Embeera si nnungi ate nga ebibadde bigenda mu maaso nabyo tubadde nga tubiraba, tetugenda bibuusa maaso. However, nti yadde ono muyimbi waalinnya, ebintu nga bino bitutuukako ffenna in general, kubanga yadde oli muyimbi oba oli muki oba oli muki oba oyina erinnya oba toyina, bino ebintu bitutuukako ng'abaana abawala. Kale kaŋŋambe nti ne Namiriro relationships zaamuziranga nze, nti ye yatondebwa kubeerawo nga talina muntu amwagala, yatondebwa kubeerawo nga ye tasalawo eva dda mabega. Ebyo byonna tugenda kubanga tubisiŋŋaana mu butambi obujja eyo mu maaso. Kigambibwa nti Namiriro ono ali mu Komela, bamusibidde mu Dubai gye yagenze, oba gye yagenze okukola ki, oba okuyimba oba okukola ki, kubanga nze n'ennyimba za Namiriro mmanyi ntono ddala, wabula ate nga tetutegedde nti ali mu Komela. Era nga wano abantu abamu be yeesiga baavuddeyo dda okulaba nga bayisa akabbo, bamukubira omulanga, bayita Abannayuganda bonna abali mu Dubai abalina obusobozi okulaba nti muganda waffe ono bamukomyawo. Obutambi obwo ngenda bwo bayisizaamu emabega, naye jjukira nti channel eno ogyetaaga nnyo. Ekyokukola okimanyi, woba ogyetaaga olina kusubscribinga, kukwata ku notification bell akali awo waggulu. Buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga nawe ekutuukako. Omwagalwa, consider liking these videos atera okomentinge, tuwe your best comment okusinziira ku video gye tuba tutaddeyo. Ate nze abeerayo obaweereza updates zino yenze Shila Adita, ekyo nsiba nkibagamba buli lunaku, mbeeyanjulira mu buli lunaku. Ngenda batwalako mu butambi obumu eri abo abasabira Namiriro obuyambi, abasaba Abannayuganda babeere nga bamuyamba akomewo ewaka. Obutambi obwo bwe tubunaamala okubulaba, naffe ate tukonkuludinga evidiyo nga tusembayo n'obubaka bwaffe. Teekako nammwe abagenda okuba nga mumusalira amagezi nga muyita mu comment section. Kansooke mbatwaleko mu butambi kubanga bombuyina ate era tokomewo. Bannayuganda mwenna abali e Dubai, mbeegayiridde muyambe omuyimbi Racheal Namiriro adde Uganda mu mirembe. Era bannayuganda mwenna ba celebrities aba Uganda, mbeegayirira era mbalabula mwegendereze nnyo akakazi kano ke bayita Nyondo Media akabeera e Dubai. Kagenda kubalabisa. Akakazi kakola ebintu byako unprofessionally, kamanyiira, tekalina njogera. Akakazi kano kakolaganye n'ekiyaaye, mbwe ekiyaaye kikwana Namiriro, kyokka nga ate kiringa ekyagala ebyempaka. Nze nakirabye nga kirepist. Tosobola kuvaayo omukazi okwana mukwane, omukazi ne mumulabisa, bw'abeera nga omukazi tannaba kukkiriza. Nkwegayiridde olina okukola byonna by'okola osobola okwegula. Akakazi kano ka Nyondo Media kasinzidde ku ki okutandika okuvuma Namiriro? Mbumulengere wuli erirengera agaviiri. Njagala mbuuze, kakazi gwe ka Nyondo Media igwe olowooza singa ffe abaludde ku social media, ife abaali mu direct medias, TV radios e Uganda, singa twali tweyisanga gwe, singa twali tukolanga gwe, olowooza singa tukyaliwo, Nyondo Media bagenda kukuba. Nyondo Media bajja kutuusako omutawaana singa tobeeremu magezi. Nyondo Media toyina muyimbi yenna gwali okoledde erinnya.
oli mu kuinterviewinga ba celebrities osobola okufuna akasente ka YouTube ekitegeeza abantu b'oli mu kuinterviewinga be bali kukolanga source of your income beera mu amagezi abantu b'oli mu kuinterviewinga bawe ekitiibwa Racheal Namiriro mbabuulira amazima ayina rights zonna ezitwala awo obusente n'akasimu mu bbaasa baamuteeka ku kamera ne bamuzannyisa ebintu by'atalina kuzannya nze ku mulundi guno ndi ku sayidi ya Namiriro Racheal Namiriro singa nze mbadde ndi mu Dubai trust me nandyereeze ne kana akakazi na kino ekisajja kirapist olw'ensonga emu omukazi Racheal Namiriro mumukwana ku mpaka mugule abagambye mumpe ttayimu ndowooza omusajja akwana bukwani singa ekisajja kino kyali kibaddeko boyfriend wa Racheal Namiriro talyangu mandaazi olaba ne Gaddafi yayitewo ekitalo baabo akaana akamutaka myaka 17 gotojja kulowooza nti n'oli mugazi nnyo kubanga obeera mu ddungu abalala obanyigirize omutunuza mu kamera ng'ofune ssente zo ku YouTube nga muna talenti yaki ogisudde kwalya kwalabirira famire ye bwekubanga oyagala okukola erinnya ekimu kitegeera olya ye munna abeere nga takyalina bajja 10 kubanga gwe wamuleetedde ekyo kimazi ye gwe gwalina ensoni zonna nkubuulira Nyondo njagala wuliza ebigambo byenkugamba agakatonda mu ggulu bw'onoowoza nti gwe atasoose okukwata kamera bajja kukuttira e Dubai Nze obusungu bwonna bwakinga lwaki banzita mazima ddala wotukisiza okunjagaliza ate njagala ofe kubanga munno omwagaliza okufa ng'oba tekitegeeza okukola erinnya ng'omanyanyizi munnawalawola byayisa okufuuka bantu okwata talenti eyo n'ogiteekako omusenyu tulwokuba ekiya ekikuwadde akasente gwe lwaki olowooza tulina okulabirira talenti yenkule ng'eya munno oyagala enfi ng'olowooza twabadde ku midiya tebatusibangako tebatukubangako ng'olowooza tuli basiru Nyondo onsinga kubeera bulungi onsinga bitabo onsinga linnya omusajja yenna awulira nga ayagala okukwatako sikugaana n'olina kuba n'akasente kasente ensonga nkulu nnyo abali mu laavu oyo nno abadde mu butambi oyo omwami ffenna tumumanyi edimizaya akolagana n'abantu bangi ye yavuddeyo n'akola obwo obutambi era ng'agezaako okusabira Namiriro buyambi abantu basobole okuba nga bamuyamba akomewo ewaka bamusibye kyetutamanyi ekyamusibiza ekituufu kyekiriwa oba oyo kontenti gwe baakoze oba biki kubanga bw'aba nga bamusibye it has to be a very big issue naye nga bwe baba bamusibidde ku bino ebintu by'ekigwagwambwa ate bamuwadde surprise emmotoka ate bamuwadde iPhone 14 n'ebintu ebirala ebyo byonna tebiriimu nsa yadde n'omulundi n'ogumu ate era this goes to men bannange abasajja mulekerawo okukola ebintu ebiri public proposals zaggwako mujja ending up nga mugetinze disappointed gwani yakugamba nti bw'oba onkwane netuwegeranzaako emirundi egiwera 3 nti amangu awo I'm ready to settle with you ani yakugamba nti olw'okuba nkudeetinze nembeera naawe kitegeeza nti ate gwe njagala okufumbirwa of course not tubeerayo nammwe ebiseera ebisinga nga naffe tubeekuumirako nga bwe tulindirako abantu abatuufu oba olumu nga nammwe tubeekuumirako olw'ensonga mulina ebyo bye mutukolera sigamba nti olw'okuba ndi naawe ate gwe njagala okubeera naye onnemereko ondeetere kamera ondabise simanya nkuwadde iPhone 14 simanya ate nkuwadde emmotoka olw'okuba nkwagala lwaki bino ebintu ebyo byaggwako omuntu ne waaba akwagala bannange ajja kutya okukugamba naffe ate ffe nnyini ng'abantu mutulabisa tubeera n'abantu baffe eyo ebiseera ebisinga twagala tubaleka eyo nga muli bicuba
bino ebintu byakiyaya abasajja mu mwabireeta ne mubituyigiriza ne tubikwata tutandise naffe obikozesa nga tubibakozesezaako. Mulekerawo okola public proposals, muzirekera abazungu be basobola ebintu bino eno. Ffe tuli bantu baddugavu, omuntu mutuukire mu private omubuuze munnange nkutwedde ntingidde ebbanga bwe riti ne bwe riti nayo njagala oyagala okubeera mukyala wange, njagala okukuwasa, oli ready okusetolinga nange to move in with you, nkubuulire endowooza yange, either njagala okubeera naawe oba nedda, naye temutulemera ku bulemezi. Mutulabisa olaga abantu nti ono mwenzi tali faithful, simanya nkudde, simanya bino, simanya tanjagala. Abantu abawala mugenda baleetera okwongera okukuula ennyo lwa nsonga omwagadde. Agenda kwagala lwa iPhone gy'omuwadde, agenda kwagala nti olw'okuba kimanyi osobola omugulira emmotoka, agenda kwagala olw'okuba kimanyi olina ssente ezo z'ogenda okuba nga omuteekamu paka air ticket ngaako oba omupangisiza apartment ng'eyo, omutwala ku shoppings ez'ebbeeyi n'ebintu ebyo bye bigenda omuleetera okwagala. Leka omukyala akwagale according ku ngeri ye gy'ayina okwagalamu. Nange vidiyo eno kambasabe muteekewo komenti awo tumanye ki kye mulowooza ku butambi buno. Mbagala nnyo.